Essula egamba nti Awalungi Tewaba Wannyo. Omukolo gw'okutikkira gwali mawuuno anti ku mukolo guno Professor Hunter ye yalinga kitaawe wa Malye. Yamukolera akabaga akali akatonotono mu makaage akali ak'okumukulisa omusomo. Malye yanyumira ekyambalo eky'omusomo n'akatagga anti ekyambalo kino Professor Hunter ye yakimugulira era ne suuti gye yayambala essaati wamu n'engatto ebyali amakula byonna mukulu Hunter ye yabimugulira. Mu ntandikwa y'omwezi gwa Ntenvu, Malye yasiba emigugu n'ayamuka Bungereza ng'amaliriza emisomo gye mu buwanguzi obw'ekitalo. Mukwano gwe Professor ono Hunter ne mikwano gye egimu bwe baali basoma ku lunaku olwakiwanuka mu sabbiiti eyasooka mu Ntenvu, baamuwerekerako ku kisaawe ky'ennyonyi ekyali ddala okumpi n'ekibuga London ku ssaawa nga 4 ez'ekiro ne bamusiibula. Malye okuva e London yeetikka ebintu ebyawerako. Yalina amasuutikeesi nga 3 agaali gakubyeko engoye n'ebintu ebirala ebyali bisibiddwa mu mapakiti ag'empapula, olwo ng'ataddeko ne briefcase eyali ey'ekiroodi nga emuli mu ngalo. Era amasuutikeesi ago 3 gaali gakubyeko engoye ze ez'okwambala, amasaati, amataayi n'ebirala byonna nga bw'omanyi ebyambalibwa abasajja. Amasuutikeesi amalala gaali gajjudde ebintu ebirala gamba nga engoye ze ez'omu misomo, engatto n'ekyakala omulala yenna ate era nga otaddeko n'ebirabo bye yali agenda okuwa mikwano gye. Amabokisi ag'empapula gaali gajjudde ebitabo, magazini n'empapula ez'emisomo era n'ebiwandiiko bye ebirala ebya buli ngeri. Ku ssaawa 4 zennyini ku lunaku olwo banne baamusiibula n'alinnya ennyonyi eyali edda Entebbe ng'ayitira Athens, Cairo, Addis Ababa ne Nairobi. Ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe yasangawo abantu 3 abaali bamulindiridde: omwami Saamu, omukulu Masaaba n'omuvubuka ow'omu kampuni y'ekakira gwe yatuma okujja okumwaniriza. Saamu n'omukulu Masaaba baasanyukira nnyo Malye bwe baamulaba ng'ajja akaada ava mu nnyonyi ng'atambula ng'omuzungu. Bannange, Malye ng'atambula kizungu. Manya omuzungu bw'atambula. Omusajja ng'anyiridde ng'ayambadde bulungi nnyo ate ng'aggumidde. Musajja munene era nga muwanvu. Ng'oli eyalaba ku kitaawe nga yakava mu lutalo tayinza kubuuza. Bwana Masaaba yeewuunya nnyo obugabi bwa Katonda. Yakuba akafaananyi Malye bwe yamusangira mu jjinja ng'amututte okumusuza mu kayumba ke kali ak'ekiwejjere nnyo. Wano n'akikakasa nti mazima Mukama kyaterekera omunaku tekivunda. Okuva ku kisaawe Entebbe, mukulu Saamu yabatwala ewuwe Muyenga gye yali ategekedde Malye ekijjulo n'emikwano gye emitonotono gye yayita okujja okumwaniririzaako mukwano gwe. Malye yabeera ewa Saamu okumala ennaku nga ziizo nga banyumya era nga Saamu atwala Malye mu bifo ebitali bimu mu Kampala n'emiriraano. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo Malye yaddayo ekakira okweyanjulira bakama be mu butongole ng'omusomo bwe yali agumaliriza era n'akomawo. Bakama be baamusanyukira nnyo era mwami Maribai yamuyita mu ofiisi ye n'ayogeramukko naye mu kyama okumala akabanga. Bayogera ebintu bingi naddala ebyali bikwatagana n'okukola kwa Malye mu kampuni muno ebiseera eby'omu maaso. Omukulu ono Maribai yalagira Malye agira awummulako okumala ebbanga lya zzooba limu alyokadde ku mulimu aweebwe ekyokukola. Omukulu ono yalagira omukulu akola ku nnyumba z'abakozi mu kampuni afunire Malye ennyumba z'abakozi ab'eddaala erya waggulu ddala.
Malye baamufunira ennyumba eyali evuddemu omu ku bakozi ba kampuni abayindi abaali mu bifo ebyawaggulu ennyo. Ennyumba eno yalimu ebisenge ebisulwamu 4, ekisenge ekinene ekituulwamu n'eddiiro ery'ekigero. Kwaliko effumbiro ery'omunda n'ery'ebweru nga lirinaanye ennyumba z'abakozi. Kwaliko olubalaza olugazi ddala awatuulibwa mu biseera eby'eddembe. Kwaliko ekisenge ky'ebitabo library omwali entebe ennungi okutuulibwa ng'oli asoma oba okukola emirimu emirala egy'okuwandiika. Ennyumba eri engeri gye yali obwaguuga mwalimu n'ebintu ebirala bingi. Yalina oluggya nga lukoma evule n'ebweya era nga lusakaatiddwa ebimuli ebya buli kika. Malye ekyo kyamusanyusa nnyo. Kyali nti yakisanyukira nnyo. Kyali nti yali yonna eteekeddwamu ebintu byonna ebyetaagisa, gamba ng'ebitanda mu bisenge byonna, entebe ennungi eŋŋonvu ezituulwamu mu ddiiro, ebyuma ebyoza engoye n'ebifumba mu ffumbiro. Bannange oyo ye Malye waffe. N'ebintu ebirala bingi nnyo. Malye ku lunaku olwo lwennyini yayingira ennyumba gye baamuwa nga abapakasi bamaze okugirongoosa obulungi. Mu nnaku nga 2 yagendako ewa Sundirane amwebaze. N'amwebaza nnyo olw'ebirungi bye yamukolera nga kyajja atandika okukolera ekakira era n'obusembi bwe yamuwa eri Ssenkaggale Maribai obwamusobozesa okugenda okweyongera okusoma mu Bungereza. Sundirane yasanyuka nnyo era ne yeebaza nnyo Malye okukola omusomo obulungi bw'atyo n'atamuswaza mu maaso g'omukulu. Enkeera Malye yagendako e Masese. Malye yagendako e Masese okunoonya mukwano gwe Ssendodo. Malye yaddayo e Masese. Bwe yatuuka ku mwalo n'abuuzabuuza ku bavubi be yasangawo, naye nga bonna tewali n'ogu. Yali amanyi Ssendodo. Maama nze agamba nti bwe yatuuka ku mwalo n'abuuza ku bavubi be yasangawo, naye nga bonna tewali n'omu amanyi Ssendodo. Tewali n'omu amumanyi okutuusa lwe yasanga omuntu omu eyali amumanyi. N'amutegeeza nga Ssendodo bwe yali yasenguka eddaawo ku mwalo n'agenda eyo ku bizinga by'ekkoome. Kkoome nno mpulirayo oba mmanyiyo, gye yali addukanyiza emirimu gye mu kiseera ekyo. Malye yasaalirwa nnyo obutasobola kulaba ku munywanyi we era ne yeeyama okumunoonya eyo mu bizinga by'ekkoome bw'ali baafissizaawo ku kabanga. Sabbiiti eyaddako yakwata bbaasi eraga Embaale alabe ku mukadde we Masaba n'okumutwalira ebintu bye yali amugulidde mu Bungereza. Masaba bwe yalaba ku Malye kaabula kati essanyu limutugumbule. Mangu nnyo yeetooloola ekyalo kyonna n'akuŋŋaanya mikwano gye bajje bamwanirizeeko mutabani we. Abantu bangi nnyo beesomboola mu maka ga Masaba. Enkoko, embuzi n'endiga byonna ne bigwa. Abantu ne balya era ne banywa okukeesa obudde buli lunaku okutuusa Malye lwe yakyaluka. Malye we yakomerawo e Uganda ate yasanga mukulu Masaba yeeyongedde okugaggawala era n'okukola ebintu bingi nnyo. Malye yamala ew'omukulu Masaba sabbiiti nga 2 n'amulambuza ebintu bye yali akoze mu bbanga eryo lyonna, naye nno nga tebiggwaayo. Olunaku nga Malye anaasitula ng'enkya okudda ekakira, Masaba yakola embaga nnene nnyo. Abantu b'Embaale gye baali baludde okulaba, kubanga okulya n'okunywa byali wali bingi. Baali tebabirabangako. Abakulu
abakulembeze b'ekitundu ekyo bonna baaliwo. Mu kwogera kwe eri abagenyi be yayita bonna okwasembayo ku lunaku olwo yategeeza gye yajja Malye nekimufuulira ddala omwana we. Ku nkomerero mikwano gye n'agitegeeza nti okumanya nga Malye yali mwana we ddala yali amuwadde ku bintu by'obugagga bwe n'amuwa yiika z'ettaka 5 ezaali ddala mu kibuga Mbale. Ono Malye ono Masaaba bannange Masaaba. Yiika 5 ezaali ddala mu kibuga Mbale. Eno emizira ne gitta abamanyi. Malye n'afukamira wansi mu maaso ga mukadde we n'amweyanza n'akalevu n'akakuuta ku ttaka. Enkeera ku makya ennyo Malye yasiibula mukadde we n'alinnya bbaasi ye edda ejjinja eyamutuusa ekakira mu kiseera ekyakalasa-mayanzi. Enkeera Malye bw'agenda ku ofiisi ye enkadde yasangayo ebbaluwa eyali eva ewa ssenkagale wa kampuni. Ebbaluwa eno yali emuwa ekifo kye yali agenda okukoleramu. Yali amuwadde okukulira abakozi b'ebitabo ababazi b'ebitabo bonna mu kampuni. Chief accountant yeddala gundi kwe yali atuuse nga ye chiifu. Ekifo kino kyali kyamaanyi nnyo era nga kinene nnyo mu kampuni eno. Awatali kulonzalonza yayingirirawo mu office eyo era n'atandikirawo okukakalabya emirimu gye. Banne bwe bagenda e Bungereza nabo baali bakomyewo naye bo baali babalese mu mirimu gyabwe giri emikadde gye baali bakola nga tebannagenda kusoma okuggyako okubawa ennyo amayumba ku gaali ag'abakozi ab'amadaala aga waggulu naye emirimu gyasigalayo gye baali bakola. Omusaala gwa Malye mu kifo kino ekijja gwali gulinnye emirundi 10 okuva ku musaala gwe yafunanga nga tannagenda kweyongera kusoma. Ekintu kino kyesanyusa nnyo Malye. Emisaala gya banne bwe bagenda okusoma jjo baali bagyongeddemukko emirundi nga 6. Oba Malye ye yali wa mukisa gwa ngeri ki? Simanyi. Ndowooza maama we yamuzaala. Ndowooza maama we yamuzaala olweza. Yamunaaza olweza ne lunoga mu kyogero. Mabeere ge yayonka baaba nago gaba ga mukisa. Mabeere abazadde muyonsa abaana tubeegayiridde. Muyonsa abaana mutukulize ebikunenne by'abaana ebitayonse. Bw'oba olina obusobozi obuyonsa omwana yonsa omwana wo. Bw'oba tomuyonsezza kyovula abaana balya omuddo ng'ensolo. Kuba wewa amabeere ga gundi gante. Mwana natandika okugaaya ati olya omuddo ng'ensolo mbwagaya mayirungi. Muzadde muyonsa abaana tubeegayiridde bannange ofuna omwaganyo oguyonsa omwana wo yonsa omwana wo. Kubanga we tutuuse bannange nsi etabuse. Naye nga maama wa Malye ono sirweza. Malye yeesiga nnyo Katonda. Malye yeesiga nnyo Katonda bannange. Malye yali musajja wa Katonda n'obunyiikivu bwe. Mu mazima musajja wattu Malye eyali omunaku bwennaku naye kaakati we yali atuuse nga buli eyamulabako ng'ayambadde akawala ak'olwenda ate nga konna kajjudde ebitulituli ku butuuliro nga kyajja atuuke mu kibuga Jjinja nga talema kwewoonya bugabi bwa Lugaba liiso ddene Namugereka agaleka obulamu bwa buli kitonde kyonna ekiri ku nsi n'ekiri mu ggulu. Amiina. Ebbanga teryayitawo ddene nnyo okuva Malye kampuni lwe yamuwa ogufo ogwo era kampuni n'esiima okumuwa kapyata gy'anaakozesanga ng'addukanya emirimu gyayo. Yamugulira emmotoka ye kennyini gye yali asiimye anti kampuni yagimugulira ku nkola ey'ekibanja mpola n'abanga agisasula buli mwezi. Malye bw'atuula ng'akola emirimu gye yagenda okuwulira ng'emisomo gye yasoma tegimumatiza. Bannanga wabayira abasomibwe mu ntamira. Ogenda kufiira mu bitabo. Omusomo gwali gumukute ku mutwe nga mwenge. Yatandika okukola omusomo ogwali gukwatagana n'ebyensimbi
ng'ayagala ate nabyabikugukemu. Yatandika okugusoma ng'ayiteemu mu University ye Bristol gye yafunira digiri ye yasooka mu kubala ebitabo ne mu byenfuna. Nga wayiseewo omwaka gumu yeewandiisa buto mu University eyo era ebitabo ate ne babakana nabyo buto. Ekiseera kino Malye yafunanga ebiseera bingi nnyo ebyokusoma, engeri gye yali nga tagendera nnyo ku bintu bya bulamu bw'ensi eno. Okusoma kwana awasadde ndaba byonna naye bulamu butaliimu mukyala ate ng'atandise okuneeraliikiriza. Alimba naye obulamu obutaliimu mukazi gw'obumanyi. Okusoma kuno okukutandika yamala kwebuuzaako ku mukulu eyamuwa ennyo amagezi mazima n'abakulu tebasobola muga nti atuuse okuwasa. Okugenda n'omusomo ogwo mu maaso oluvannyuma eno bintamye. Oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu yatandika ebibuuzo era nabyo n'abikubirawo. Ebyo bintamye nno kati sikyayagala kubisoma ebyo ebyokusomasoma. Njagala afunye omukyala awasizza, afunye mukazi ki byenjagala. Nyinza n'okukoma wano. Takala kusoma ate namu bintuntu. Olwo n'afuukira ddala mu kugunnyo mu byensimbi bye twabitegedde nti era olwo nga afunyeeyo n'eddiguli ey'okubiri. Ekyo tukirabye. Malye yeyongera okukolera kampuni eno n'omutima gumu era nga bakama be bamwesiganga buvune. Buli kiseera nga bamwongeza omusaala era ne busenda baguza obulala. Kale Malye n'anywerera ddala mu kampuni eno nebanga eyiye oba ya kitaawe. Married by yali ayagala nnyo Malye nga buli kintu kyonna ekyetaaga amagezi ng'asobola okukibuuza ku Malye. Married by yabuuza buli kintu kyonna ekyetaaga amagezi nga babuuza Malye. Kale Malye n'afuuka Malye mu kampuni nanga nti ansobedde. Buli muntu yenna ng'amwagala era ng'amuwa ekitiibwa. Oluvannyuma lw'emyaka nga 2 kasooka nga Malye afuna digiri ye ey'okubiri, Married by yasiima ate okumukuza era n'akakiiko ke konna akafuga kampuni eno kassa kimu nga nkuyege Malye okumufuula director akolagana n'ebyensimbi oba akwataganya ensaasaanya era n'ennyingiza mu kampuni eno. Ate wano Malye yali afuuse muntu mulala nnyo ng'era atiibwa nnyo abakozi bonna. Wadde Malye baali bamulinyisizza okufaanana we kutyo mu kampuni eno, naye teyakyusa ku neeyisa ye eri bakozi banne kubanga buli mukozi kabeera oyo atema ebikajjo musamba, kabeera oyo yali ayera mu ofiisi nga bonna abawa ekitiibwa era ng'awuliriza nnyo ensonga za buli omu. Abantu bangi ku nsi eno bw'amala okutuuka tajjukira gye yava era ne gye yayita, naye Malye si bwe yali. Yasaasiranga nnyo abanaku n'abaalinga mu buzibu. Ensimbi ze yazimaliranga nnyo mu kuziwa abaavu era n'okuyambanga mu ngeri yonna gye yasobolanga. Kale lumu bwe yalowooza ku mukwano gwe Ssendodo eyamuyamba ennyo nga yakagobwa ew'amaneno, akamere ke baafunanga ne bakagabana. Ssendodo obusimbi bwonna bwe yajjanga mu kusiika empuuta ne babulya bonna n'ebirala byonna bye yamuyambangamu. Awo n'awulirira ddala ng'emmeeme egenda okumukutuka olwa mukwano gwoyo. Mu kiseera kino yalowooza kiki kye yali akola, engeri gye yali afaananamu n'ebirala. Okuva mu kiseera kino n'amalirira okunoonya ku bizinga by'ekkoome gye baamugamba nti gye yali. Kino yali agenda kukikola mu luwummula lwe olw'omwaka, mu kuwummula ako okw'omwaka okutali wala okuva mu kiseera ekyo. Nga kuwummula kwa Malye kutuuse, ekintu kye yasookerako okulowooza kwe kugenda okunoonya mukwano gwe. Yayongera okubuuzabuuza abavubi abajjanga ku mwalo gw'e Masese nga bava erudda lw'eyo. Abamu ne bamukakasanga bwe balinga bamulabako eyo ekkoome. Wano yamalirira okukwata olw'ekkoome anoonye munne okufa n'obutanyagwa. Wayitawo ennaku nga 2 n'akwata kapyata ye n'agenda ejjinja ku mwalo. Yafunawo awo mangu eryato eryali erya yingini
eripangisibwa n'alipangisa emmotoka ye n'agisibira awo ku mwalo neyejjawo. Yakola bw'atyo kubanga yali amanyi nti nga olugendo lw'ekkooma lwe lutaali luwanvu nnyo ate nga eryato yali apangisizza lyali lya yingini nnene yali ajja kudda mangu. Eryato lyawenyuka buweewo era mu ssaawa ezitaali nnyingi nnyo yali atuuse Koome. Yatandikira ku bavubi abaali awo ku mwalo okubabuuza gye yali ayinza okusanga omusajja gwe baali bayita Ssendodo. Abasooka bamutegeeza nga bwe baali batamumanyi bulungi. Yagenda ku balala abaali baakagoba ku mwalo naye ne bamutegeeza nga bwe bataali ba ku kizinga ekyo tibaali bawummuddeko buwummuzi nga baali bagenda mu bizinga by'e Buvuma. Wano Malye yabulwa ekyokukola kyeyava amala gatambulatambula atyo okutuusa lwe yasanga akayumba akalimu abantu abaali banywa omwenge ng'era balabika akabisi kabakutte emba zombi. Akabisi kalina engeri gye kakwatamu emba n'atandika okutemereza bw'ati nga bwanyenyanyenya amatama bwe abaako kakongola zigaako. Yasooka n'abuuza abasajja be yasanga mu luggya nga balinga abaliko akaama ke bakubagana. Bwe yababuuza ne basimbagana amaaso ne balabika nga abamutidde nnyo. Si yali omulangaatira kati ne balabika nga abamutidde. Omusajja omu eyali ayambadde olutuula lw'akakanzu akaali kaddugala ennyo kyava ava mu kkubo Malye mwe yali ava n'awowoggana ng'agamba bali abaali mu kaama nti anti baabo munaabasobola gwe ssebo abo abatamanyi na kugula mwenge abakulu babasindise mwe mweyogeze kale era mweyogeze munaawulirira ku mibiri gyammwe. Oyo nno abalabudde. Amangu ago Malye yategeera nti baali ye gwe balowooza nti yali mbega wa gavumenti. Yagenda okulingiza mu kayumba munda ng'alengera abaalimu baali batandise okubuna emiwabu mangu nnyo ng'akayumba akakalu bwe kalukalu. Malye n'ategeera nti abantu abaali balegesa mu kayumba temwalimu mwenge gwokka naye baalinamu n'ebintu ebirala bye baali bakola. Munnange wano Malye kyeyava agamba bali abasajja abasatu be yasooka okusanga mu ddoboozi erikakkamu nti basajja bannange temuntya nange ndi muntu wa bulijjo nga mmwe siri mukessi oba mbega wabula ekindeese kuno nzaza kunoonya muganda wange gwe bayita Ssendodo Matinku twalinga tubeereeyo Masese mu Jjinja naye nambulako. Bwe nagenda okukyala n'endwayo ennyo bwe nakomawo ne bantegeeza nti yajja ne Koome nange kwe kujja okumunoonyako. Bakadde bange temuntya kubanga nange nazaalibwa mu bizinga biri eby'essese obulamu bwange bwonna bukulidde ku nnyanja. Omu ku basajja bali kyava amubuuza amannya g'ebizinga byonna ebyali birinaanye ekizinga Buggala. Amannya gonna ng'agakuba budinda. Yagenda okulaba nga abasajja abaali bakambuwadde nnyo nga batandise okuteekako akamwenyumwenyu era n'okuddamu mu maloboozi amakkakkamu. Wano Malye kyeyava akwata mu nsawo n'aggyamu ensimbi n'abagulirayo lusinzi wazindaba. Agenda okubatta lusinzi 2 ekyali kitatera kulabikalabika ng'abantu bagula bufirifiri bwokka. Munnange ng'olwo emboozi etandika kugwa makerenda. Emboozi bw'eba emaze okunyinyittira omusajja ono eyajja oluvannyuma kwe kubanduka yekka n'abuuza banne nti ono omusajja tabanga abuuza luno lulwadagadda lwaffe olubeera mu kakanza akakazirungi. Temulujjukira olwo olusajja so lutera nnyo okusula owona omukazi atunda omwenge wali mu katyali. Asula mu katyali awo we wali. Omukazi gwe bayita Salume temumumanyi omusajja oyo temumumanyi omukyalo oyo. Ko omusajja omulala nti wamma ndutegedde. So nno olulala baali bagenda kuluttira ewa Nalumansi nga luganya okusasula ensimbi ze lwali lunyweddemu omwenge. Masiyale amala alujja ku mugwa azirusasulire. Wamma ssebo oyo kakutwala ewa Solomon oyo. Kati muganda wo lujuuju ali eyo gyaguwuutira.
Wano omusajja oyo oluvannyuma gwe yategeera erinnya lye nti baali bamuyita Kabalaaju. Amannya g'ebizinga bannange. Kabalaaju yasituka ne Malye n'agoberera ne bakkirira akakuba akalinga akagenda emugga naye nga we kakoma ku kabira weewaali akayumba akaali kasereseddwa essubi era nga keetooloddwa obutooketooke era n'obuwogowogo. Kati Kabalaaju bw'atuuka ku kayumba kwe kukonkona ku luggi mangu nnyo akagiba akabandulawo era omukyala yali agenzeeko mu myaka ng'ali myaka gyange eno n'oyo yali mukulumu n'afuluma. Wano Kabalaaju yamubuuza oba Ssendodo amulabyeko. Wano Salume yasooka n'asiriikiriramu katono bwe yalaba omulangatira gw'omusajja Kabalaaju gwe yali azze nagwo nga gwesimbyawo okumpi n'olusebenju gusirise. Kakati Salume yayita Kabalaaju n'amuzza ebbali. Ne babaako ebigambo bye boogera mu kaama. Baalwawo nno nga bakyakukuta nga kiringa nti Salume eyali ayagala obutabuulira Kabalaaju mazima naye baalwaddaki ndowooza ne batuuka ku nzikiriziganya. Kabalaaju kwe kwefubituka mu nnyumba n'agamba Malye amulindireko awo katono wabweru. Salume ye yakulemberamu ate ye Kabalaaju n'agoberera ng'alinga yali agenda okutomera ebisenge. Kabalaaju mu kiyumba munda yamalayo eddakiika nga 2. Kyokka ebbanga eryo lyonna nga Malye awulira akabuguutano mu nnyumba nga kali bulala. Oluvannyuma lw'eddakiika ezo Kabalaaju n'afuluma mu kayumba ng'ajja awala olusajja olusirikitu olutono ennyo lwonna olukulukusa enviiri nga lwonna lumyusa emimwa nga giringa egy'abano abakazi abasiiga lipusitiiki. Saagala abakazi basiiga lipusitiiki oyo. Bakazi bannange nedda lipusitiiki oyo ngenda ne mumulya. Nze simwagala bannaye mu nsonyi oba ndi biki oba ndi ki. Ngenda ne mumulya oli naali ekikajjo ogenda okulaba ekikajjo kyonna kyonna nga nendawunya n'abasajja ababeera namu. Kale naye abakyala mulekerawo kumyusa emimwa eti wuno mugenze kufaanana ani ono gundi Ssendodo. Oluvannyuma lwonna olusajja lwonna nga luzongottuse nga kyobeera nti lwali lwakamala byeyana bisibo nga terussa kantu mu lubuto. Amaaso gonna nga galuvudde mu kiwanga galutunguse ng'agannawolovu. Lwali lutamidde okuzaama nga n'ebigambo birwali lwogera toyinza kuggyamu n'ekimu. Lwonna nga lukozze okufa era nga lusigadde ensawo y'amagumba. Malye teyasobola kukkiriza nti ddala oyo yali mukwano gwe Ssendodo. N'amutunuulira n'amwetegereza. Yagenda okulaba ng'alaba enkovu ye eyali ku ttamali erya kkono. Bwe yalaba enkovu wano n'alyoka amanyira ddala nti mazima oyo yali mukwano gwe Ssendodo. Yamuyita erinnya lye emirundi naye nga amutunuulira butunuulizi nga jjanzi. Anti lwali lutamidde. Okusooka yalowooza amagezi ge yali ayinza okusala okubaggyako Ssendodo oba nga kisoboka agende naye ekakira ne gasooka gamwesiba okutuusa lwe yasooka okuyita Salume gwe yalowooza nti yali muganzi we mu biseera ebyo. Yasooka n'amweyanjulira nga muto wa Ssendodo n'amutegeeza nga kitaabwe bwe yali amwetaaga agendeko eka amulabeko kubanga yali mulwadde nnyo. Ate Salume bwe yamanya nti omwami oyo eyajja okuddukira Ssendodo baali bamuyita Malye n'akkiririza ddala nti kyandiba ekituufu kubanga Ssendodo ebbanga lye lyonna yalinga ayogera nnyo ku munne Malye Simon yagenda e Bulaaya. Kino Malye kyamuyamba nnyo kubanga teyafuna nnyo buzibu kuva mu nnyumba ya Salume. Olwo n'asigaliza bali abatamiivu be yaleka nga bafa abiina ne lusinzizo yali atadde mu ddiiro. Malye yawaayo obweyamo okuzza Ssendodo ng'amaze okulaba kitaabwe. Omukyala Salume Malye yamukwatirako awo mu ndyanga n'amuleka nga naye omutima gumutukudde.
ate bwe yatuuka wali we yaleka abameggana ne Lusinze 2 nga bamulaga ntobo bagawuuse dda. Kyava abateerawo endala 4 abasse abateereddewo endala 4 n'abagulira neeraatiriza ennyama yakyeno munaabagookya ey'embizzi wano ate n'abatta buto ne balyoka basanyuka ne bakatagga. Male yaleka n'embuto zivuddeyo nga n'empina basibye. Kyava agamba Kabalaaju amukwatireko Ssendodo ku mukono erudda, naye akwate erudda bamuserengese ku mwalo eri gye yali alese eryato lye Male lye yali apangisizza. Bagenda kannagguluba baabo ku mwalo, basanga omugoba waalyo ateredde nga balinyisa Ssendodo lyato anti nga yenna alinga eyanywedde amaduudu. Amaduudu bannange oba ani agajjukira? Kabalaaju bw'amutuusa ku lyato lyabwe, Malye teyali musajja mubi ng'akwata mu ndyanga ye nga naye amukwatiramu kye yasobola okumukwatira. Kabalaaju naye ku olwo eyamuggulirawo talimwerabira. Oba yamuwa mmeka? Nange simanyi. Essaawa zaali za lwaggulo ddala, omugoba w'eryato n'aliteekamu omuliro ne litandika okukaaba nga lyolekera Jjinja, anti ne likaaba ne liyana nga n'okufuluuta kwe litadde. Eryato limanyi n'okufuluuta. Naye ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ne liryoka ligoba ku mwalo e Jjinja. Mu kiseera kino Ssendodo akabisi ke yali yeekatankidde kaali kagenda kamuggwa ku jjoba. Malye emmotoka ye yagisangawo mirembe. Kyava akwata Ssendodo ku mukono n'amuyingiza munda n'avuga nga addeeka kirewuwe. Ssendodo bwe yamala okunaabako n'okulya ku kyeggulo, awo n'alyoka addira ddala engulu. Ssendodo bwe yamalira ddala okuddamu ak'obuntu ng'atudde awo mu ddiro lya Malye, kyava mubuuza nti, "Ssebo gwani? Nkulaba naye sikutegeera bulungi. Yeeno ndi ludda wa? Nga simanyiiyo. Ye natuuse ntya wano?" Malye kwe kumuddamu mpolampola n'amutegeeza nti, "Nze Malye, Simon Malye mukwano gwo eyali agenze e Bulaaya okusoma." Ssendodo kwe kumaguka bw'ati n'amujimba eriiso n'amwetegereza nnyo n'asiriikiriramu, n'alyoka amubuuza nti, "Ye ggwe Simon Malye ddala owange bwe twalinga e Masese ku mwalo? Wakomawo ddi? Wategedde otya nti ndi ku bizinga by'ekkoome?" Ko Malye nti, "Nakunoonya era kyovudde olaba nti nakuzudde." Ssendodo yayongera okwetegereza Malye akabanga, kyeyava atulika n'akaaba. Ate akaabira ki? Bambi kirabika oba lyali ssanyu. Manyi n'essanyu nalyo lisobola okukaabya. Oba yali nnaku gy'alowoozaako gye yayitamu nga Malye taliiwo, nange simanyi. Bambi n'atulika n'akaaba. Malye yamuggyawo mu ddiiro mwe baali batudde n'amutwala mu kimu ku bisenge by'abagenyi ekyali kitegekeddwa obulungi, n'amulagira yeebake ate babyongereko enkeera. Ku makya Ssendodo omufumbi agenda okumuyita ng'ekyenkya kyatuuse dda ku mmeeza mu kisenge ekiriirwamu. Wano Ssendodo nga byalaba takyabitegeera, ng'alinga ali mu kirooto. Olunaku olwaddirira olwo lwonna Malye yalusiiba ne mukwano gwe ng'amunyumiza obulamu bwe nga bwe bubadde bumuyisa ebbanga eryo lyonna. Akawungeezi yamuvugako ne mu kapyata ne bagendako mu kibuga Jjinja, era ku olwo gye baali ekyeggulo mu woteeri emu eyali ey'omulembe ddala, eyamulabisa nno mu kapyata. Naye nga Ssendodo alinga akatulume gamba. Waayita ennaku nga 3, Malye n'atwala Ssendodo ku kyuma n'amusabira omulimu era enkeera n'atandikirawo okukola, nga buli lunaku ava mu nnyumba ya Malye era nga n'emmere y'ekyemisana n'ekyeggulo agiri eyo. Bambi musajja ono Malye akola bulungi okujjukira
kakwano ke. Mu kiseera kino Malye yali ayize omuze ogw'okugendangako e Kampala okukyalira mukwano gwe bwe baasomanga mu Yunivasite y'e Bristol mu Bungereza. Omwami oyo bamuyitanga Keresponsi yaleeta. Omwami ono yagenda e Bungereza mu Bristol University n'asanga Malye ng'abuzaayo omwaka gumu okumaliza koosi ye. Omwami ono yali musajja mukulu ddala nga gavumenti ya Uganda era ye yamuwa sikaala yeeyongereko ku misomo gye. Kale nno mu kiseera kino yali yakomawo ng'akola mu kifo ky'amaanyi nnyo mu gavumenti Kale nno nga Malye ku nnaku ezimu ez'egganda agendako e Kampala ne banyumyamu ate oluusi n'agendako ewa mukama we Saamu bwe yabanga mwali mu Kampala. Ebiseera ebimu Kerespo yatwalangako Malye mu Uganda kiraabu eyo abakulembeze ba Uganda ne bannayuganda bonna ab'ekitiibwa n'ab'amannya eyo gye baateranga okuŋŋaanira okunywamu era n'okunyumyamu. Malye yawomerwa nnyo kiraabu eno kubanga yafunirangamu omukisa okusisinkana abakulu aba buli ngeri era n'okubafunako omukwano. Ekintu kino kyamukola bulungi nnyo kubanga ebbanga lyayitawo ttono nga naye ssebo emikwano gy'alina egy'abantu abakulu mu ggwanga ddala mingi. Kale ne kituuka nti buli gganda lya Ssabbiiti ng'abeera mu Kampala. Ekiseera kino Malye yali ayize n'okunywa ku mwenge kubanga yali akizudde nti bw'atanywa abantu abaalinga banywa nga bamutunuulira bubi era n'obutasobola kumweyabiza bulungi nga balowooza nti abasunga busunzi. Yadde Malye yali ayize okunywa ku mwenge naye eby'abawala ng'ebyo tebimutwala nnyo mmeeme era nga tabirowoozaako kiri awo. Kasalina ne weeraliikirira omusajja owaayi oba oli awo yali mutuufu gw'ate omusajja eby'abakazi yali tabirowooza nako yadde. Kugambye